bw'oba omaze omwaka gumu gwokka bwe guti ng'ojja ogoberera ebigambo bino tosobola kubanga okyali kyekimu. Obulamu kungulu w'obulamu bwo wasobola okuba nga tewannakyuka, naye munda w'obulamu bwo wakyuse, ate enkyukakyuka eva munda. Enkyukakyuka eva munda. Kyetuva tugamba nti the state of your life is nothing more than a reflection of the state of your mind. Ekifaananyi ky'obulamu bwo kungulu kye kituwa ekifaananyi ky'engeri gy'olabamu ebintu mu nsi. Kati nkusaba manya osobola okuba nga oli mu kyalo tewali kiriwo, osobola okuba nga ne bw'oba ozuukuse n'otunna bw'oti tewali kkubo. Ekkubo erisinga obukulu si lyeri eriri ebweru w'obulamu bwo, ekkubo erisinga obukulu lyeri erifubutuka mu ggwe nga lyogoberera. Bwe tuba tutambula mu nsi nga tukola bye tukola, tetugoberera bye tulaba ku nsi, tugoberera ebyo ebiva munda. Oli kyava agamba nkola byakola, ye munze nange muye. Kye yali ategeeza nti ekkubo erisookerwako liri mu ggwe. Njagala weebuuza amakya g'olwaleero, oligoberera oba ogoberera nsi? Bw'oba ogoberera mbuyaga ya nsi ojja kutomera. Olw'ensonga bw'otunuulira bakadde baffe abo abakulu engeri gye batunuuliramu ensi, osobola okumanya lwaki ebiseera ebimu basirika mu kiseera we baali badde boogerera. Lwaki basirika mu kiseera we baali badde boogerera. Njagala makya g'olwaleero weefumiitirize ku biki ebigenda mu maaso mu bulamu obwo. Bw'otobyefumiitirizeeko okusoomooza kukwolekedde.